Weekend nabagamba waliwo munene yenyini alina okufa Maradona teyalutonze ba wote bayogere ebyayiga tesagamba kati muzaata tava ku mikolo buli wamu abeerawo ate n'alumbirawo abantu bw'ataveeyo nga kyanjo muzaata manyi teyeerya ntama bamuyita muteerya ki ntama ate nga tava ku mikolo abanabiwana nti obamanyi tomanyi yawagundi kyanjo butwa wobeera ng'ozirika bodde ngulu tawanya kubanga abaana bazaalibwa. We must create space. Salawo tova mu koma ya myezi ebiri ate nodda mukitegeera salawo yes Faruko okufa abantu balina okutegeera ozaalibwa n'okula n'omala n'okola ki kkiriza mweyo feti ozirise emyezi 9 simanyi 10 tuli kubuuke kate n'owona choose the battle. Lukwago yalina covid yenze Faruko wano wendi ndine Isma All Access show and powered by Sozo Property Consultant bagamba oboyina byonna ebyawaka byotunda ebyomunju nga biri mbeera nnungi bakubireko kati tulina Isma nagenze olaba mukwano gwange Nora abeera mu America eyo nampereza kakatiyoni nga sinna kalaba abantu bebweru bafuna ebintu nga tonnabiraba nabbiraba tugaba maskife Mote muna mugaba. COVID is real. Nabagamba. I said it. COVID started in China, Asia, spread to Europe and parts of Latin America. True. Nembagamba abakozi ba vaccine bajalinda maximizing muki mu Africa cause tuli densely populated. Oyino balo omuntu agenda okukola vaccine. Baba abantu babiri. Doctor yaba anonya linnya nti yafulumya vaccine ba business people baba agala ki sente kakati balina okulinda obulwadde buno ne maximizing mu Africa wali density ki populated era covid obulwadde buli bungi naye bana ba presidential hopeful tebagabayo wadde ka mask balina photoshop webintu bwera bukofira byonna biri ku photoshop gabira ku bantu obalage nti ngwe nava president njagala nfuga abantu abalamu mugisha muntu tagaba masikite wali agaba wadenga government yasubizo w'abantu gwenga ayagala okuba president oyina okulaga ekyakubisiza Trump Joe Biden yamukubisiza mask Trump yazigana nga Joe Biden agamba okwambala mask egundi mutima gwabo ekyo kyokka Trump yagenze. COVID is real banange. COVID is very real abantu bafa surprisingly mukwano gwange mafabi yafudde Fred Sima teba deko muladi twakwogera COVID. Okay. Njagala tutandike mpola. Tutandikirewa kuba ebintu bingi. Nakulabe mu katuni. Bakubye mu katuni. Bankuba mu katuni. Tino. Abestudent bakubira amasimu. Ba planning ambuno bawereze immigration obubaka bannange njagala bagamba. Tewali yo bubaka bwoyinza kutwala ku Swedish immigration. Never ngamba mbo balina kyebambuuza not at all. Isma can defend himself in English, in Swedish, in Luganda and other languages. Okitegedde kati yenna planning ebyo mbu simanyi tunoonye emikono tugambe immigration mu Isma citing abantu welcome to this game. Ndayaniriza nakulabe mukatuni ng'olina ochola ngamba gamba yes kakatuni ako wekali katuni kakabalageko baba wakambo tujja kubatta olwakuba kati bo abakatuni eyo bagala ba insinuating ekebisi ebigambo byabwe nezo chola nabadde mugamba birala yes ngamugamba mukuume peace mukuume security y'abana Uganda mukuume sovereignty y'eggwanga ulidde ebigambo ebyo mukuume peace mukuume bana Uganda mukuume sovereignty y'eggwanga kati mmwe ne muteeka ebigambo byammwe mbu I will kill them nze nine mundu ekintu ekyo kyatiisizza eggwanga kyatiisizza baganda bange basudeni bakubira mu America wonna ne bagamba Isma yayitaki wallahi Isma ye official blogger wa president mweno campaign Yoweri Kaguta Museveni son of Museveni tugenda muleeta mu buyinza okagwake ketonye kabasinde embuto kazirume yayina fuukani president bilala tu participating omanyi mu kalulu mulimu participants ne competitors
baliwo aba participants participant bewo bonna Mugisha Muntu Bobi Wine Katumba Sima abo bonna ba participating ate competitor tate muli competitor kwa ali mu 7 nala temuli tubere fair yes twawule participant ne competitor participant mu kalulu kano be baliwa be Katumba Mugisha Muntu Tumukunde Mao Bobi Wine kale competitor wa Bobi Wine is a competitor competitor kuba yasinga kubali nga ogamba one idea manga the blind ninga era naye tali mu level ya M7. What do you mean by level ya M7? Ani M7 azitowa nnyo kiringa kugamba kasawo ka cement yazitowa chaka yakajja abantu banja guddeyo namwalu wakunzijako saati ya M7 simanyi oba simu ye imu oba ya tekino naye ono bane simu ennamu okiwulira ojjala bengira nti gye banja guleyo waggulu mu sserere tuliri kwara gye mutatuuka alo mukwano gwange abeera Bungereza awo bamuyita Miss Independent yangambye mwatuuseeko agolo eyo yonna neyo enguudo eziriko simanyi Bobi twazirabye ekitegeera waliwo akalo akayita akwirwo enguudo eri okulaba ku Museveni Christmas tekipande isima njagala kati tutandike serious tutandike ne Waikibenda Waikibenda nalaba omutabukidde obuzibu bwali kukyate asatabukira Waikibenda in person abayimbi omanyi epase ennaku zino bawandiika nnyo against police tebajagala ngeri abayimbi gye babasibye angayo basiba obutayimba nabo bali mu opposition mu magezi obategedde kati bepasi bayita ku mikutu gyabwe tebakondemingako kati nga womanyi kale I called out big names sakolinga nti oba gwe ninako gundi kati Waikibenda ye president epasi trending ever trend aba trending ku online kati abantu bafollow abawe bangi olaba epasi empandika gyawandiika ali agreeved by bayimbi gana bayimba kubagulira kati yo anga ne Waikibenda bawandikira eri side so kati okudda mu amaanyi nga bali bayita bayimbi babegatteke tobamanyi nga babayita era abayimbi tuba boycotting ebiki babimanyi nabo so nange nabadde mbayita nga njagala bawininga eno kuki saidi ya fumanyi momentum ya kalulu kabanga mupiira kati muyitisha nga Waikibenda laba bwafuna accident enkeera nibanga isima go adagala okutta Waikibenda omusajja yagende kwa accident bote wagamba yiga ama Waikibenda kiri wekiti kasukonjige weyogera ku radio ekino kigira kikola kiba amazima gali nti sina buzibu ku muntu nga Waikibenda mutonyo ate Waikibenda nyimbira buki bulungi yandeta n'omuyimbi atanyimbira obulungi ennyo amuyita Drekali njagala nnyo music wa Epas naye abantu bategeere when we are just in campaigns okitegeera it builds momentum samuyise nti njagala mutuusaako bulabya samuyise nti oba kinamuyise nti beba kati ba influential younger artists that's why ninga Waikibenda ntuusa okusaasira kwange bangambi wagudde ku accident ni mama w'abaana n'omuto ate n'empulaya bagamba wabadde ova musimanyi ku dansinga mukazi wa musajja ne biba bizibu tewakiwulidde Edi yangambye mbu yabadde ne muko omusajja ne bajjanga bamugoba aliko kakana n'agattamu maama naani titewali yalabye ku mwana na maama tebamulabye n'omwana kati wali mu sitole n'agattawo Fabian naye nga tubagamba mbuno tewali yalabye kuki ku mukazi na mwana era mu message ya Waikibenda agamba omukyala n'omwana bali bulungi naye bw'olaba enkoona gye baakonye emmotoka toyinza kugaa nti bali tebaafunyemu ku bulumi kitegeeza tebaalimu nawulidde ekibuuzo ekyo yabadde ne muko omusajja mu mmoloka yabadde ava mu dansingi abaye bagatte ebibuuzi ku online Edimeza yagasse ekibuuzo yankubidde sanga mukaaga nangamba ate Edimeza simu wakanya Edimeza ebibuuzo ebyo abimanyi nnyo ebyo ebyomumaka Edimeza wagamba ekintu kiwakanyanga kubya Palace South Africa nagamba atya nti teri Bloemfontein byangamba nti Palace yeekwese yekka ne yeewalabula ku ttaka Edimeza ebya Waikibenda byabadde bityo ebituufu ebya Waikibenda ebituufu nga weggambye nze nali Tololo okitegeera
At the before, I had called him out as a president, just as a name, see personal. Yes. So it happened coincidentally na afunachi accident. Naye nga n'ekyo kiriko. Nenteekawo nti mulabe eby'Abanyarwanda Waikibenda babadde bamukoze eki bamusse. Okitegeera kubanga n'ekyampisa ekyo mweri video obusungu Waikibenda okuwagira bali bamemba ba Nuupu ng'ate Nuupu ye bagamba bataba ki Abanyarwanda ate nga Waikibenda bamumanyi Waikirifu originally tugume muki Munyarwanda. Ne baga Ismail yogedde ku sectarians. Go back and see Waikibenda's interviews. He accepts, acknowledges nti nava wa Rwanda, but is born here. Yes. Abana Uganda obujega bwa babali e Bulaya bagamba nti bataba Nyarwanda tubakitegeera. Ali bweru mu Sweden. Aina ID Sweden. Yete yebuuza lwaki ate yo mu Sweden yamuwachi ID kwanga nawe oli Sweden ero ina identification kati nti Abanyarwanda baina ID baba wa ID za Uganda sitegera ba blogger ba Nuupu because when I come to Uganda nempayo necessary documents ne banzikirizo nti ndi wawano baina okumpa endaga muntu kitegedde to identify me kati muyinza mutogamba baina endaga muntu Banyarwanda abantu ba Nuupu bonna beba singa babuloga bawe lumbuye penge beba teka munti buli muntu ashibale katoba mugoba mu Nuupu lwaki lwa Bunyarwanda mbu lubongeya oyo yenyini bankuya ne wangambo yo Munyarwanda naye ate ne babuuka mukazi wa Bobi Wine itungo teri muna Uganda gwe bayita itungo okitegeera ne bagamba kati wenchogerako nga bagamba bakyusa mangu narrative omanyi baina ba apologists Bulaya bangi kati apologist ye muntu atya Faruku nenyo nkola video buli lunaku buli luki lunaku apologist ye muntu atali gamba nti video yo nungi okitegeera naye ate wokola yo video endala nga gamba Isima wayogedde bubi nnyo wabula tayinza kondeminga bali ebakola ki bebogera era tayinza kuwana lwokoze nungi naye lwoyogedde ekituufu ekitiriwo nga bagamba Isima oyogedde bubi oyagazza bana Uganda okufa omutima gwo guli cold bannange abantu bazze bafa ne bwensalawo neggalire mu kisenge neme kwogera wabaawo agenda okukola ki okufa. So that, ladies and gentlemen, njagala mutegeere wali nkugamba government is faceless ovudde mu quarantine akedi gyokoleramu yakagulawo buli nnaku bbiri bagisiba ne bamutiya gas. Who is your enemy? Ate ne bamala ne bagula akedi jukya tebannagulawo na buki business tezinna picking up naye nga buli woobokedde okukola nga boda zitandika nga government ye ino protecting a peace. Ate yo government eri faceless kastel sensinga jukira Kampala kye kibuga. There are many countries nga spark evachi awo nakugamba Faruku abazungu bali mu kupatitioninga Africa mu new cold war mu machi mu magezi buli muntu yalina territory ye era kyovola abantu nkugamba abawagira Bobi Wine fuka president mwerimba Bobi Wine nga tanagenda England alimba toyinza fuga wano tosobola zino territory bali bakyaziinako ki acha tulina mu ate batuwa independence ate batuwa kintu kyonooluma nga tosaagaya kyobola tuli kubya democracy twandibadde twefuga mu mbeera ya Africa nga nungi okitegedde ne batuteeka mu democracy simanyi londa Katumba naye ate America ye super power nze ngamba Bobi Wine okwatagana na America kisoboka ate America ina territory etya England ye controlling economy goyinza okugeza $1 ku pound. Yes, England ye controlling economy ine bintu bingi gwe kwinyo omuyita mmere sia America ya manyi neti yakola ko partitioning yakola ense mu Liberia. Katenza controlling ate baina rules ezibafuga ba G7 toyinza kwepampala ku territory etali iyo era America bwe England senge egenda mu lutalo nga America teruwagira America esirika buki busirise eyo loba girina katne America tayinza teko overseedinga England ku Uganda. Bobi Wine nasoka kwatagana mu ngeri nkugambe agendayo abalimba yetolola buli wamu agenzeke England ku populate paka wegudde kati kyayinayo mugaso
popularity tunna yagwadde teri muntu ayinza comparinga Museveni ku Bobi Wine why gotokitegeera Museveni gwe mutunuulire mu bino ebyammwe ebya mumutunuulira mu social and economic life abazungu tebamutunuulira mu ebyo yes bamutunuulira mu strategic point of view otegeera what's the most important America igudde mu covid ensi yonna ina new world order sa America yokafena tugudde mu ki covid tuina new world ki order what you don't want kwe kuteeka wate insurgency endala mu covid enseno Joe Trump ngatereze alese emirimu mu America tebaleeta mu America alina diplomacy oli abadde business person ngata alina arrogance bamukuba akalulu leta Joe Biden a diplomat to calm the situation what down we bati abazungu we bafuga isima ensonga y'abanyarwanda bavuddeyo ne beekubira omulala nange ndi munyarwanda yes nze ndi munyarwanda twajja dda lwaki ebintu bino lwaki byebiri kubanze siraba buli maka mu Kampala obutunula buli maka wane Kampala baani abali ku bintu ebyo kigulira bakakensa be bapulikinga ebintu ogenda olabe peegi y'akakensa ebiseera bisinga omuntu bw'ayagala ennyo Obuganda afuuka tribalistic okigenderedde buli wobeera fanatiki genderera lumbuya bividiyo bye abaganda bw'oyogera ekintu kyonna nga kiri economic ng'okibuuza Bobi Wine ne kibanyiga nti oba Bobi Wine what's this policy you're going to work about ambira okale go mwana wa Nambi inotandika okudda ku mwana wa Nambi mwenna muri banda ya Nakalama balina gambo gabe bafomatinga gesta gendera kagali bogas kubanga mwenna enda ya Nakalama no babuuza wekiba nti mwagala twagire Bobi Wine kuba tuli baganda abawala abafe bannamugwanya nakiddu nakirejwe yayita balaba ali okave wano mpaka Luhama anono omuntu yajjo obubudamu nayenga kibi nze okuwasa omunyarwanda si kibi nayenga wekitali kibi nawe totugawagira Museveni golwaki otugana nga gwe watuuka okuwasa omugwaki ogwo Bobi Wine omuganda ennyalo ali nga abaganda bakubere behind walekawo bannamuddu the same way walekawo bannamuddu n'ogenda oleeta itungo etegeera itungo kakati ye same way gye tugenda okukulekawo tuwagire mutibuhabulwa byebyo kigamye nti abantu bagenda usinga nyo kuba bwobeera oli mu Uganda ng'ova mu Western Uganda oyina closeness to Rwanda nga wolaba Ethiopia ne Eritrea balina oluganda luli thick nenga omu Ethiopia tayagala mu Eritrea n'omu Ethiopia omuddugavu tayagala mu Ethiopia mweru you get it kakati balina omusaayi guveyo Israeli ne gukulukuta mu dimension ne guyitira Western Uganda ne gudde Rwanda people power yekozesa ekyo buli muntu yina batandika ku Museveni munyarwanda Sabiti munyarwanda General Muhoozi omutawuna president munyarwanda everything bakitami tribalism naye nga ate gwe baleetanga ready Muhutu kati who is confusing who Muhutu Bobi Wine yalekawo abantu anonyamu omuhutu yes kati abanyarwanda batuufu beogere kubanga genocide wezitandika era Gashumba yakoze buki bulungi betegeke ate abantu sibategera ogenda tutemani abanyarwanda okyayinza obategeera okyayinza tutegeera tuli bangi buli gwoyo konti gwogamba mbo simanya abanyarwanda tomumanyi ddala otuti oba munyarwanda nze ndi munyarwanda nze laba leeta mukabi omuganda sebata benenkana nabo batuuze wano yenze abanyarwanda kulabika bulungi yes era n'omundabo kano kajjajja kanyarwanda kennyini nerwaki ekitegeeza bannayuganda tebaawula Banyankole n'Abanyarwanda ate babaawula because bebamu more like mu ndabika era ebyana ebinyankole tubiyita binyarwanda anti tewali abyagala naye mwe mubipromotinga abantu tubawasa bulakameiro baagala kukozesa eyo okitegeera batiisa abanyarwanda wabeewo ekikola ki kyova abakola post nti musije amanya g'amatuufu bongera namuleeta nti simanyi
isi ensereko yenyereko katubagambe erinnya General Muhoozi masi ye General Muhoozi mbuye General Mwizi mbu yava tegedde bagattirira balina ekisajja kyabwe kigattirira kiconspiracy theorist ne kibateekaawo ne babeeraawo nga kirimba. What is the message? Nkugambye nti olunaku lutandika bwe ruti ne mwegoba ne poliisi sikekyo neekwatako bana ne muleeta looya wammwe Mayembe agenda abajjeyo awo ne mulwanira Nabiira ne mudda ku pulezidenti wammwe ne muva ku pulezidenti wammwe ne mudda ku Ssegiyinya owulidde awo ne muddayo eka enkya ne luddamu ne lukola ki ne lukolera. Tubuulire the message of Nuupu to Ugandans. New Uganda. How? Etya, New Uganda etya. Ante yo message eri mu New Uganda. Je mulina otambuza. Naye nkugambye nti olunaku lutandika bwe ruti. Pi. N'alinnya waggulu ne zikaaba boda ne bawera ku kkubo. Poliisi n'ekola ki? Nejja. Omukka ne gutandika. Owulira kyengeza kugamba. Ngezako kumenyera olunaku lwa president wa mwenki tanafuna budde bubuulira bannayuganda kiri mu New Uganda gy'abasuubiza. Twamulabye ayita ku basirikale abayimbiramu simanyi ngenda kulonda obwa IGP simanyi ngenda kukwata. I mean olina okubanga olina ekintu kyogoba n'ofuuka serious cause ne wooba ovudde ne babega nga bagoberera baleese mu kusaagasaaga olina woolina otuuka ate n'oba ki serious. Namulabye agenda anyway buli muntu alina style esijja jigana naye njagala kugamba nti okusinzira olunaku lwa president wa Nuupu we lutandika ne weruggwa kindaga bulazi nti talina message gye yagambye bannayuganda Uganda empya gye tulikola ki gye twagala naye eyetya breaking it down omuntu ali ebundi bujjo ali esironka ali embaale ali ekabongo jimu breakingire setulaba ku butabo bwa manifesto n'obutabo bwa Museveni wa manifesto tugaba obwamwe buliwa. Esima tumalirize n'ensonga y'Abanyarwanda Abanyarwanda bo balina okwetegeka bategeere nti nze kinnuma si buli munyarwanda nti afunye mu gavumenti buli tribe yeetegeke kubanga bano bo esaati gye nyambadde ogirabya egamba no bullet after ballot. Bali balina ekintu kimu mission balina bullet or ballot bamanyi bulungi tebagenda wangula kaki kalulu kakati balina bullet or ballot. Era ne Bobi Wine yafunye oluyimba okuyimba n'omuyimbi omunene Buju Banton oluyimba lwawe baluyita bullet or ballot. Kyovola Ashbakato yavayo ne buno obusaati obulina message ez'enjawulo netubukolako press conference yesterday over the before nga buliko ebintu ebiti nti no bullet after ballot. Uganda is a free country. No bullet. No. Bobi Wine wayimba anti title z'ennyimba bwe zikolebwa anti era taito z'ennyimba zinini omuntu wagamba bullet or ballot Bobi Wine talina wadde akapisto talina wadde akasaala teyeetaaga to put a country to turmoil teweetaaga mundu emundu boba mwe bali baziina abayaayi yes ulira gwe Faruku tomanyi country oli mwana muto waliolayo ku nsinga eguddemu turmoil wali odduseeko kati kugambye mule Rwanda weto genocide wetandika ng'omuntu just boogera boogezi ku radio you don't know the word ballot or bullet. Boba chimanyi bagenda kulonda. Nagamba wesiga bavubuka nete bali aniriraayebo. Ali mu betting enansa na simanyi munatunda akataka eruwero kunadduka abo bakaye. Libya yakola bweti nga we nkugambe nti ba president batuteeka mu buzibu. Kakati Museveni agenda n'atijja olusi n'abawalabu Gaddafi n'amala n'atijja ne Sarkozy wa France Sarkozy kati bakyusa policy. Kati lately Museveni ayina China. Nagambe zinensi zina Cold War. Kati China threateninga supremacy ya America ne England. Nyo. Okitegeera. Kati olaba Japan nsi ya amaanyi nnyo. Naye ate nafumu military. Kati China ezenge erese military ate erese ne economy. Kati etwala Africa yonna egenda ebawola juke yotefa ku corruption. Kati abazungu mu kutya ekitegeera batandika olwana ne China okulaga Museveni signal kitogeza okitegeera bakikolobote
bakujjako ne bakwembala singa by a person atali ikuvu yo legacy yo Yeah. bolaba obote okujjibwako Amini it was demeaning Dr. Milton Obote I mean okitegeera omuntu yafuga Uganda even tuki yadda n'okudda nase record naddamu n'afuga kyobola bw'otuuka eri Arua gye twabadde enguudo streets Obote lane bakyafiiringa era ebyo bye navuddeko okugamba abantu nga njawuddemu demography ya Uganda nga nkubalira akalulu ne bagamba mbu Isima ali secretariat Isima is real yes kakati aba Libya abazungu ba Clinton bajja okiwulira America netegera tukoze tutya ne baleeta Barak eyali yasomere Malaysia Hussein Barak ne bamutimba mu kifo ekyo bagezi babala America at the time yali ng'eyina ebizibu ebibinira Deni nani ne Gaddafi Gaddafi ne bamubala bubi ne Hillary Clinton kyekyamubbya n'akalulu kuba Gaddafi ne bateeka mbaana abato cocaine ne ecstasy kati bapima ensinga erinnyo ku drugs babala wano Uganda ekibugo kisuula eddalo babayingizaamu wano cocaine ng'otokola cocaine yaleetebwa Hitler ng'amuwa abajasibe bawamba Spain ku makya ne bawamba Sweden olweggulo baba Finland ku makya ne bawamba Norway olweggulo Europe neggwawo bagamba Hitler nti abantu bali mu gabanansi mu Africa gwe nga Germany togenze naga ate ngenda kinga zino ziri wano na azino zennyini zembanga bane zivogabana mu Africa n'agabana Sweden aba Sweden baba bakiboka abantu ba Scandinavia this is why there are more Swedish people in America than in Sweden wadokimanyi aba Sweden abantu aba Sweden abali mu America basinga aba Sweden abali mu Sweden obungi yes baba kuba nnyo ne bagenda ku silver babeereyo but mulina okujjukira Uganda zinensi ziri virgin ebyuma n'abazungu technology yeyongedde kyova buli lunaku bavumbula minerals mu Uganda kati Kongo eyo giraba eyina ka mineral ninkeerabidde keka mineral akali major mu smartphones zonna kebeetaaga kali Kongo bajalyako anti kigambe kati smartphones zino okuyimirirawo waliwo ka mineral akagenda mu zino essimu okubaawo kali Kongo kava Kongo kati awo batunuddewo nnyo kati ate Museveni ne baba nga bamulabira ku level endala Uganda landlocked country body stabilizing PCNNC nga yekutte Sudan yekutte Congo yekutte wano mu Rwanda okitegeera regional politics teri muntu agenda kunenya Museveni balance jabayamba America mu Central African Republic no kumaintaininga Sudan ekyo kyokka ebirala bajja mugamba terezaamu walabye gundi message yafulumye ku US bwe bakubalayo ti bagamba let every group restrain from violence every political party ekitegeeza violence bamugatta nga yali general wafena kubanga nammwe mwinayo omuntu akubye wa police enyondo tovola tebayinza gamba nti no babakubidde bwerere no yes that's how governments work Faruku kati Abanyarwanda Libya babateeka mu cocaine ne baba nga tebali wild gwe tomanyi cocaine ene abamukozesa batono cocaine ayinza okukipinga ennaku bbiri nga toweebase kyovola babo bonna abawala abanywa ennyo omwenge ogw'ebbeeyi basire queen baba ku cocaine weewuunya omuntu anywedde atya ecupa y'omwenge gye bagamba nti eri 70% alokoko n'avaawo nga tatagadde buli we bagenda mu toyi nga basika nga addamu akanula amaaso ng'ente bbye Isima tugende oyina gundi ze wayogedde tematema demography ya Uganda ng'ensi bweri ndi secretariat yes abantu balina okugaziya obwongo nga bampuliriza ekikulu babeera bapapa nga bawulira video z'abalala video ya Isima concentrating funa chai ne popcorn tonywera kuno mwenge wuliriza video zino bulungi nkugambe Faruku look tusobola pretendinga ne tupretendinga mu Africa about democracy about what cause tusomye yes the reality is politics one are tribalistic that is true why because of a few things Faruku olabyeko ku mupiira mu England somewhere omwana baba muzala mu Newcastle
omupiira Manchester Arsenal ne bweguyitiriza yabeera wa Newcastle kaso era naku Newcastle lweddayo babanyino balaga nga akaaba ate ne baddamu ne bakuletera ekifaananyi nga Newcastle ekomyewo nga jubileetinga naye olaba emyaka abamu baba bakuze kuba tiimu zirwayo muki mu league. Now nenkugamba nti candidate waba candidates abali mu region muno oyina okubalansingamu. One olaba candidate nga Nobert Mao nga yazze mufunga bw'omugattagatta mutayina maanyi ne vice president wagenda wagira Bobi Wine yamukkiriza. But bw'ogenda eggulu tye ab'eggulu toyinza babuulira muntu candidate mulalo toyinza kozi naawe wennyini Faruku this is son of the soil. Yes, katoyinza gamba Mickey Wine nti Bobi Wine tasaana ba president. How? Kati abanyankole oba be tuyita wa Western Uganda babadde mu power 35 ki? Yes. Okufiirwa power oyo bamwongera mu 7. Bapima tumukunde ne Mugisha muntu ne bategera nti tebalina chance ewangula akalulu bakongera ani mu 7. Kati region mu 7 najibako n'apaki handi kati najja kwatira mu Karamoja sub region teriyo kintu kyonna ky'opposition. Karamoja sub region tewaliyo kintu ky'opposition. Agenda vuga lwere ova wano n'ogenda emukono nga wonna weereere n'ova emukono n'ogenda Naggalama nga weereere n'ova eNaggala n'ogenda Lugazi nawo n'oli mu sub region emu. Awo n'ogamba nti ne Bobi Wine wano mu Buganda tojja mukuba kuba bawulira katono mwana wawaki kati Museveni awo najja akutoolako kati n'atuuka mu Eastern Uganda gy'otali awo n'alyoka kuvuga ki sacket nga nkulaga engeri Museveni gy'agenda obuwangula. Eastern Uganda tugamba nti Nanse weeyo ani Nanse ki Nanse ono yeesimbyewo kati oyo ye wa CV kutula mikolo mu maaso esire queen mu bwa president gototegera bakazi oyo alinyisiza value kufuna musajja wa kiti kubanga ekituufu kyo kiri nti omuntu wawaka abeera n'enkizo awo kati nga nkumenyeramu kati basemujunganda nadduka ku program ku UBC ali ne minister wa security angatta mu mboozi z'abanene ndozeyo tebankubene mu katuudi eddobozi lyabwe etokota wali minister wa security akungo byamba mu security omanyi ndi mu SF sikati nkutidde twazimbye ekizimbe ne bayisima nakulira ebintu ebyo yes kubanga baba security bategera byenkola ki byenjogera nkugambye. If you demonstrate government yo oyina otegeera Faruku kyova olaba nga Museveni bw'aba akubalaale nga commission yagairaale eggwa saa 12 nejja nga ziwerere 12:5 nga Museveni akyayogera baga kati yeeyongeddeyo nga president alinga automatic generator. So isima ekyagundi eno tewabadde wabadde ekituufu kiri ndi Museveni asobola okuba n'amaanyi ag'enjawulo buli muntu okusinzira wava ne Mau era newe twatuuse ewava muliyati nkubuulira era we twatuuse wava muliyati ng'owulira presence yaani ng'era bakugamba muliyati they cannot politics bwali Faruku omuntu yekka yali agenderedde ku political ideology Bebe Cool n'ebiseera ebisinga ne Bebe Cool tata we yeesimawo ku Museveni yalina owagirani era mu maaso g'abantu abalina narrow thinking bamutwala bubi but abalina bigger thinking bamutwala butuufu bagamba wali mutuufu you measured your father well tasobola Museveni Bebe Cool ekitegeeza awagira ideology. Museveni mukulu biki America etuyambe America yaleese Joe Biden wa 8 kati ekyobukulu kyakoze eki ebadde ne Trump 76 era ng'asinga Museveni kati baleese Biden wa 8 172 Museveni muto era ne womulaka Museveni ya Trump bani mumugendera nnyo ku baatugamba mubuuze ffe ababeera ne president bani
bani yazaliwa nayo bani aliwa gwe yazaliwa ndi wano mukwano gwa Museveni ate owooza balala Atugamba. tewali Museveni alina emyaka 73 agenda 74 mama Janet yakaweza Chivedinda be bali mu kinaana be bakulu ku Museveni bangamba mbumbu simanyi era omuntu akusingako emyaka 5 mba mwazaalibwa mu kimu yaleranga Chivedi ani Museveni Chivedi na mukulu nnyo ku Museveni mukulu. muleke kunyoma ba senior leader manyi mwe abaana mu abato muze n'enjogere ejerege ne mukuba katuni ya tumukunde manya ya tumwine ne munteekawo mwine geje mutu tumwine wala byayogedde byamwocheza abavubuka bade bamusse ku Facebook tumwine bwatu tomubulire ebyo tumwine bwakuyitanga ekolekanga ebbaluwa tazanya agala mwenda ndalo mwine wamulaye kati mwala we chaliwa yalese ziti ya tumwine yaleso ekisunsu kya Uganda Crane kikati kyayina je tuli representative of Uganda Crane abana bamuyisiza mama wabirabi we mutye tombuza byammwe mukole byo mwabinkola ne munyambula ne mukola you don't have this abana lwaki temwina mwe anti eno generation mupapa n'ebintu badombuza Uganda yetaga president atya you see twetaga president ki muyivu munamateeka mukulu musobe omanyi Museveni yagamba tewali gye basomesa bwa president obakola mu parliament obuyigira ku muki ku mulimu era kyovola Museveni agamba kati expert muki mu governance ekituufu kiri nti teweetaaga na muntu ate omuntu ali popular tasaana bwa president kyovola nti presidency bakwaisolatinga obe ne mind ekisobola okuconcentratinga ofumintiriza ku buli kyogenda okukola ki okukola Bannayuganda twasubwa nnyo amama mbabazi yes nkubuulya kati senga Uganda nga we tuli senga tuba tetufunye bano bantu bali disciplined bajje n'omuhoozi twetaaga abantu abali mu stage nga wolaba ba Mike Mukula omusajja omutunula nagamba isimu okufuga eggwanga nabadde makadi nakulabye yaŋŋambye ebintu bina ebiraki omuntu byolina obba nabyo yaŋŋambye ekisooka you have to build a financial muscle. Financial muscle ne kuyamba okubuildinga military capabilities. Financial muscle weri kuwa Bobi Wine tugende ku kirala. Yaŋŋambye ebyo byonna byolaba biiki ya Bobi Wine n'ogatta ennyumba z'Abaganda bonna ne small business bonna bye balina combine tebusobola si kye bayita financial muscle. Financial muscle ategeeza ki omukulu? Capability sente ezigenda okufuula president si busente twogera ku $1,000,000 nze ndowooza isima ensi yavaawo buli politics gye yeeyongera kuba kati olaba let me tell you lindako Falu linda tenava Falu akalulu kano abasinga tebataddemu sente buli atatadde mutagenda yitamu politics is money segirinya ataddemu sente ki gwe tunula anti wulira bw'aba tataddeemu kakyuka anti wulira bw'aba tataddeemu era tagenda yitamu tugende mu maaso financial muscle nkugambye mu America tunula abasajja abeesimbawo you must be a billionaire kati kugwa omuntu atalina biliyoni yagala kufuga billionaire president afuga abagagga Museveni atumya Sudiru n'atumya muzeyi ate ezo dynamics ezakyuka kati tuli mu dynamics zino empya zeyateeka ozite zitayinza kuddawo yes kyekugamba nti Mukula akugamba you need a financial muscle two ekuyambye building capability mu military might okitegeera kakati wowana military might olwo nobala ne diplomacy yekuliratinga regionally internationally okitegeera geopolitics Rwanda Kenya Kenyatta Uhuru okitegeera Mudavadi yani Ramaphosa okitegedde obuildingira mu ntebe munda tekati bana babajja ojo tyanga tebakumanyi okitegedde kati Ruto
amaze ebbanga ng'ali mu geopolitics omulaba n'akyalako wano n'agendako ewa Magufuli olwo building diplomacy omusajja omubuuliramu ekitegedde then olina okubuildinga capability mu media toyina wadde ka television set oyagala kwesimbawo nti oyagala dependinga ku TV za government ate eri incumbent yeekuwe platform. Do you get it? Oyagala vuganya kamiliyoni ate nga ogenze kuyimbira ku Lion Island studio era omanyi ojja recordinga ku week eri okitegedde si mu bubi. You get it? Kakati toyina TV station. Uhuru Kenyatta agenda okwesimbawo ne Raila Odinga bayina financial muscle. Ettaka balina square mile Uhuru alina neddala mu ocean bamudavadi alina influence asobola osimbawo ba MP n'abafacilitatinga n'ayingiza mu ba MP nga 7 muki kati kano parliament ya Uganda buli muntu alina mu stake abagagga balina mu MP bawe babesi gye balinamu kati goyinamu kyayagala obafuga. Do you understand? Zezo capabilities meka nya oyina oba oyina TV station yo siku dependinga ku social media muntu kyalaba social media mu kabongo ani alaba social media mu kabongo kapiripiriti ani ekisolo ani ekasese politics nga mate mwagala tuvuga ku wa sente tebakulimba nti politics wa muntu mwavu ye nakulimba nti politics wa birowoozo bitya guteberezaamu katikata kirayino yonna yasemujungana abantu abasanga ddyo bajjako ebirowoozo byakiika abasangawo. Politician ye muntu abeera omukkakkamu oba abeera ng'ayagaddwa n'akozesa omukisa ogwo okukonvinsinga abaavu mu bungi ne bamuwa obulu ne balonda ng'akozesa ssente z'abagagga okuprotectinga interest z'abagagga mu abaavu obutaataakinga baki bagagga. Kyova olaba politician taligamba kintu kituufu. Kati ekyokubiri ba politician batunda human capital nga gwe wookera n'oggulawo edduuka ennakaserera ennyaanya nga kuliko emboga nabo we batyo kati capital wa Bobi Wine ne Museveni bantu humanizi mwe bateeka ku table cause politics is what you bring on the table. Kati Bobi Wine talina ssente naye nga numbers zote zikumala kutwala mu power banamanzi ezisalawo Hillary Clinton ze yafuna abagagga Capitol Hill ne baga twala eri Trump soko ze emirimu mu America. Trump olwamaze okuzza emirimu mu America dayo mu business zotegeera naye nze isima kyesaagala muntu kwata n'ogenda okwekalakasa ate n'ofuna ensuululu kusima luguudo anti byebyo ebyammwe nti atuuliza temwawulaawo wakati wa demonstration ne riot. Riot ye bahuligani football huligani ne bamenya ekisaawe riot si demonstration ate mwade mu demonstrating laki kati riot kwe kujja oli ready to destroy oli munyivu ng'ebyagwa mu America ku Floyd ne bamenya ebizimbe ne bamenya ngeki amaduuka naye nga tebagenda kuva mu America oba onyize nnyo va mu America okitegera Trump kye yabagamba era we bavuddawo ne bamukuba ne COVID okuleta ba Biden kubanga ye Trump tagenda kusiisitira kubuliranga bwe kikola ki wekiri. Look, rioting kiralo osima oluguudo oyo oluguudo n'ebipiira kati gw'oli mwonoonyi oyo police tumusaba kuba oba mumukwate bagende kigo balime baasa amayinja ne mu America bakukwata ne mu Sweden genda onyiige mu Sweden ozanyire ku luguudo lwa train genda onyiige mu Sweden tie ogende ntino onyize nnyo ogende ku bizimbe byabwe yonoone genda olabe because era bwewekalakasa munekalakasa eyo notemula oluguudo era omukulembeze oli gweoyagala agenda kujja n'adaddemu oluguudo ate kati alizimba ddi amasomero n'amalwaliro ge mugaa nti Museveni gamulemye ekitegeeza mwe temulina ideology mwe muli banyiivu. There is a difference between when you are angry and aggrieved. A person who is demonstrating aba n'ensonga ye ng'ali aggrieved.
n'atambula ng'agamba tempi okitegedde oyo ali ku demo ki demonstration riot pwa kuba basirikale ennyondo mu riot nga mwagala kwokya kibuga awo tetuyinza kukozesa kirala tulina okukozesa state security apparatus to protect the interest the sovereignty of Uganda. bagamba omuvubuka yakuba akayondo afande omuvubuka oyo wa kibiina ky'NRM yapangibwa era ne kamera oba ogiraba bwe mutambulirako bweti kintu kiri staged kitambula bwe kiti kati ekintu ekyo mumukwata ne mumukola ki era kati ensonga ezo omanyi Faruku mu abavubuka abato mwina nnyo kati sitole ze mujjo parade kati fe omuwala gwe bakuba ennyondo afande muwala muto azze ku mulimu fe tukwate ekivubuka ogulidde kyacuba edi mutwe tuguwe ennyondo mutu demonstrating ku mukazi wate twatekawo bafande balina kanyama tetubalina oyagala gambe yenale mutetuwa bakazi kitiibwa please mwogere ebintu ebitegerekeka nze kyemmanyi oyo yennyini yamukubye ennyondo ali muki munda and we are going to pick more. kitegeeza ki okukwata kwa afande mpulira abamateeka sinza ategata totegera mateeka let me tell you abagangster mu nsi zonna tebatta bapoliisi abagangster bana batunda kokaina drugs polisi tagikwata akimanyi wookuba wa polisi gange eyo egenda kuggwawo all the police station is going to swarm on you gwegenda okuba owa FBI olwoza FBI batemanyi bakateero eba bamanyi era eyo ekolagana nabo kati gwe omu waakuba n'akuba omusirikale wallahi ze bayita swati bajja ne bayera ganga yonna oba sekyo ganga eyangu ogenda nekutwalayo neyeetonda polisi eyo uniform yasigaza amaanyi gaayo bagigakolera buli state buli nsi ne bw'obeera grieved poliisi eyo gyolaba enyiiza polisi zinyiiza mu nsi yonna tokwatanga owa polisi n'omukuba oba weeretedde obuzibu kakati polisi eri justified okukuba omuntu yenna kasitefunayo bavikitiimu aba ate tewali nsi egenda sayidinga nammwe tewali golowooza lwaki balebo tebakuba bannamawulire muwo zooni kubanga ye yeetaaga omunamawulire ne lebo yeetaaga omuki munamawulire yakutaasa kuba yafuna story side zeki zonna gavumenti eyinza okugaana okukuwuliriza era omunamawulire nagamba teekawo bakuwulire kati n'abagangisa tebatta bannamaki okitegedde kakati mwe mwakoze ensobi nnene nnyo obusungu mwina bungi nnyo naye mbabuulira tulabye obusungu okuva mu gwenkaaga we are the national resistance we resist enzige twaziresistinga zajja za yero ne tuzizuula nga za lwedi ne tukuba enzige lwagenda yababwadde kala ya yero mugende Ebola n'atugezaako we resisted Sirim we have been resisting resisting omuntu yenna ne wetuzuula nti oli bad leader oli puppet oli we resist we are the national resistance akagambo resistance kakubeere nnyo muki awulidde poliisi website bagihakinze ebyuma byeyongera twakatandika okulaba ebyobugagga ebiri mu ttaka byeyongera buki kati buli advocate omuyayo agenda bba wano simanyi lwoyo omuzungu simanyi agent buli mubbi ali wano naye ng'asibye akataayi alina ebitabo yasoma naye ng'aliwa ali Kampala kati genderera nnyo okutegeera omubbi ani agenda okukolera omubbi ani agent w'omubbi nti ngenda wa abapoliisi miliyoni emu oyo agent w'ababbi ogenda gijjawa mbusimanyi nalayo bamubuuza mbugenda kulaba kujjawo classified budget kati yategera governance America inzo kujjawo CIA England inzo kujjawo Scotland Yard can Israel take away Mossad tutegera na wachi waliwo classified budget nga ne mu maka mwekiri kyogamba makago tewaliyo kibayita anonymous ebigwa bitalaze ne ku mukolo tuteekamu ebikola ki
ebinagwa bitalaze amata g'abaana pampa daipa tobiteeka ku budget yawakaddeire cause biri constantly used olina obiteeka ku anonymous okitegeera kati ye omukulu ye agayo nti ajja kujjawo classified budget kati bannange president kyona atabe na intelligence team otegedde timulakinga ebintu bingi yes kati tuveeyo eyo twogere ku Mama Awards saagala musajja wange mukuba bituliwo otyo Mama Awards tugere ku Mama Awards bazironchinze e Kampala Bebe Cool bakubira Bebe Cool abamama ne bamwebuuza ko ye consultant wa music industry wa Uganda tebalina gwe babuuzizza mulala nkubuulidde nabadde nkugambye MTV yabuuziza Bebe Cool gwomanye ebirala byogenda oteeka MTV emaze week age tubadde aluwa nga boogera ne Bebe Cool mbeera ne Bebe Cool Bebe Cool ye consultant ye initiator yabitegese n'ateekateekawo abalala era Uganda tulina okwebaza Bebe Cool yalese Mama Awards wano February 2020 tugenda kuba munda mu Mama Awards nze mwendi nze nadda ku mutto gwa Bebe Cool obwedda ali wano ndi wano ayogera n'aba Mama Awards week ziri zonna abakonvisinga music bamanyi wa Bebe Cool mbagama mukole video ennungi mugana oyimba bulungi naye video zo za muchere King Saa kati ani anakubira mu Mama Award ogenza yimba mbaga oli ku Bebe Cool tewali ayinza kukubira oli mu campaign okola bya Bebe Cool tewali ayinza kukubira David Kalemera yampereza akagondi ako akasana ngamba omwana ona yagenze kuyimba atayimba bintu anti kyekyo kati relevance tewali abaliko omuntu ali relevant ye Bebe Cool kozi ategera so awards zino Bebe Cool azina mu mukono nkugambye gwe babadde babuuza wiiki zonna aba MTV bote bamanyi nti wano waliwo Big 3 ate bitya muina music na videos ennungi muzimuteekayo do you send your videos muzireka wano muyimba simanyi ntemi simanyi mutu jogo is that music enyimba oluli quality nga n'olulaba 10 years wolaba love you every day otegera nti n'oluyimba lwa muyimbi muki yes wolaba waya ne video yokko girindo izoloza zezino ezaba Sirindiyo ndi ba Selena Gomez okitegeera bakadibi Bebe Cool kugambye yabadde akola ennyo twasazizaamu ne campaign ajaba receiving this is why tulikano wandindabyeko tulina bambaali twakomyewo ffenna kubanga abadde ayogera nabo nga bamugamba tusaba tulina every means tuyambe gwe muyimbi we Uganda gwamanyi music ogwe tuwulira industry music yasigala kwani kubanga Chameleone waba yadda mu politics yasigala ku Bebe Cool ye founder yaina plan y'abasigadde n'abalala bajjenga bagoberera yaina akatabo kaabwe bonna ate abo bakyayiganya ate Chameleone waba avuddemu ne Bebe Wine ate sawo kyayiga nnyo okuva ku nviiri kubanga goba n'enviiri myaka egi nagwo toyinza kuba celebrity olwo celebrity must live up to situation saawe namulaba mu luyimba lwe yakuba omukwano gwo Gundeze wenkyamulaba yes Gegendo leka Gulunedi omanyi there is singing and there is being a star omuntu omulaba notegera nti Katonda agenda kuba ki star olaba Gulunedi otegera nti waliwo features zayina lwawanvuyirira lulinga bano bagundi okitegeera fik family kumulaba mu nyambala n'entukula ne kati waliwo abayimbi ng'ayimba buyimbi bajjamaalo bakingisa ne tewali kyamaanyi olimba lukunyume naye omulaba ko there is nothing exciting saako exciting akoki nothing saa yalina ennyumba ennungi eyandituddemu nvubuka owa vocals nga kwegamba wetegeera okitegeera saa ye muntu ayimba obulungi naye oba yalwa ku nnyanja sikitegeera eyekigunga eyo wamwonoona bannayuganda tebategeera celebrity temutegeera celebrity Bebe Cool ye celebrity Bebe Cool ye celebrity w'omusanga ne presence ogiwulira va ku bino bayimba you may have a good voice but you are not a star status person ekitegeera kyogamba Jamal tayimba bulungi Jamal ayimba bulungi is Jamal a star and sister abeerera ekisugu watambula oleggula ali ebikajjo wabeera ne banna ali no moment there is knowing ti nyimba bulungi n'okitwala for granted ekitegeera ate there is knowing I want to be a star status nga olaba Spice Diana osobola omwawula ku bayimbi abalala oyo ayagala kuba star okitegedde oyo ayagala kuba ki kuba star
era kivola baba ne ba bodyguard buli sawo obo enyambala okyusa toyinza kubanga oyagala kuba star n'obeera ne constant outlook yemu. This is why saha kuba yayimba gundeze bwafaanana nabuuza naye ng'ate the problem wane Uganda gye bakuliyetinga bambi bakuliyetinga kubanga batundu ne weebuuze why would a celebrity have the same style for 1 year 2 years 3 years? It is because ayina ba local fans kati eyo mu byalo ekikwayo eyo bw'ojja okyusizza nga tosibye ebiviri bya Ziyondi kati engeri gye yajjako enviri n'asigaza omuleva ageza ayimba ekikwayo bajja mukuba bwe batyo ati nabuuzaako manga ne kamyoni yajjirako ku mmotoka eyo e Masaka yatuukayo ng'ate obuviri buli bwe yasibanga waliwo we yabuta n'aba ne afulu k'abantu bali bajja n'etteepu Kamilia mama mia gasi yayita manyi kyebaba maintaininga luuko naye bw'otunuulira Exodus otunuulira Bruno K okitegeera obalaba Bruno K sita star yes in the making kemanyi okitegeera Bruno K olaba kati bebo liri puzzle munyu gwa kulumbe kati Levikson okiwulira Levikson John Black bagala star in the making John Black Levikson Epas Waiki Benda Drekali Fit for Maker okitegeera Palaso Star in the making Palaso ne video yogiraba mu gikola obukozi Eddie Kenzo already celebrity star okitegeera agenda na working out atula ne ba stars b'ensi kulaga status netoyinza yimba buyimba n'omala n'ozunga diri jawula star okitegedde Lydia Jasmine aliki star in the making Stegera competing Spice Dana mulese pesi nene Mary Butter ayimba bulungi ayagala kuba star naye akyali very local okitegera olina ku improving grades Azawi muyimbi naye talina star standards alinga yakamira empeke za mulalama kati alina okulya obulungi n'ayambala buki bulungi n'alema okuyambadde tete oyinza bamuteze emiggo muno kwayimiridde kati oyo abulamu ebirungo naye ng'ate oluyimba aluyina oyo good artist recording artist netanafuna celebrity status vinka kati celebrity status yaguzeyo ne kabina kayambala kati ya balansinga bulungi star yavaawo ku star ayingira bwa ali mu making Nwajona ali atya Winnie Nwaji kati naye branding ajalimu ye mutaganya naye nga abadde ayimbi nga abantu bamutadde mu status y'abaki yaba celebrity but how are you going to present yourself mu celebrity status oyagala kujja nga Cardi B nga Nicki Minaj oyagala yingira otya bad girl oba simple girl kati Winnie Nwaji kimukola ki yajja simple girl ate kati ayagala trending nga bad girl okitegeera ku tracking kati abantu tebayi balance nga chovola bagalirawo Shiba eyagirawo nga ki bad girl kati ataninze good what woman Shiba atandingire ddala celebrity kitegeera gravity is a very star in the making kubanga takkiriza kusigala mu kiri eky'abaana abaali bamuvuganya bakamenyo simanyani gravity video mulaba ennyambala enkyusa design to inspire agenza akirinyisa local artist naye ng'ate ayagala living a celebrity status yes era agirivinga Navio ye yafuna da branding eyo bamanyi nnyo branding ye Navio music is a star is a celebrity naye nga alakinga good music yes celebrity status agirina kuva dda kuba wabeereddewo nga tewali bakola ki baliwo kati with time yagifuna dda ne connection n'entambula gyatambula ne music gwatayina tayina naawe Josted is a very good artist akyusa bulungi I think is a star in the making quality music yes kabako ali atya kati kabako entertainer babaawo walungawo omusajja abamuyita John something ng'abeera mu nnyimba za Ludacris ng'aleekaana buleekaani nenga star okitegeera ababayita ba entertainer bakabako
ya entertain ajja kuteekamu audience energy naye nga talina really byayimba. Ate ba Diamond Oscar leka naawe ate abantu omuntu waba yakkiriza okwebaka wansi tomuleetera mufalisi. Omuntu waba afuna otulo wansi. King Michael ali atya? King Michael is a good artist, is a star, is a celeb. Is a celebrity, is a good artist, naye nga kati alakinga music abadde agenda wa anti pace kati COVID-19 eyambye DJ Mike okuddayo ku drawing ki kati abayimbi bonna bazeeyo ku set go. He can compete. Mike alabika bulungi ekyakepingisa Mike mu industry kulabika wiki bulungi. You must look good. Chameleon DJ Mike competing aba Chameleon andi Samnensi yamuleeterege ngaddamu ngoma ddala Michael nenga alabika bulungi nebera butali wankuva najja nankumbe Michael omwetekako mbyokulabika bulungi abakazi be bamwagala because if you impress women in this game oyiseewo. Michael lyrics zali nungi oba looks ze zamuyisaawo ne lyrics mulungi ke Michael ye muntu aba ne hit ngazzeemu ngoma ndala naddamu ngoma ya Forever nefuuka ki hit yali amanyo otuula mu ngoma nyimba za muko zonna zaali nyimba ki nungi ndowooza yafunamu financial strains. Wiza ali ku ki ali ku status kati ki ali ku good artist ali star ali celeb ali celebrity naye nga ali ku under performance. Tegeera ali ku under performance nti aluddewo moving on okuva radio we yakola ki we yafa aluddewo kati okubeera ki active talaze nti are moving on. People still enjoy good life music but they are not playing Wizzo's what music ekitegeeza Wizzo alina moving on nastuka either afune pattern kuba mpulidde ku baana balinga babiri abayimbanga radio ekitegeera kati afune pattern kitambule. Bafana ali ku level kikati Bafana alina okubanga kati yejjusa bamuyole ettaka ne tuliwa wansi w'emmotoka ya Spice Diana yayimbye oluyimba olulungi naye atagala kwogera aboogezi yeffe oli muyimbi concentrating ku nnanga neki ne music. Bafana has good music talented naye okwogera ebyo. Okay, Isma kitegeeza kyo kuleeta Mama Awards wano ate Bebe Cool ne bamuteeka ku gundi ku mwanjo nnyo kitegeeza kyo eri music waffe. Bebe Cool yabadde yagamba oba oyagala ebintu ebibeewo mulina okuba mu constant communication. Kati Bebe Cool alina ttiimu y'abaana bamuyisaamu amaaso. Ebyo byonna abimanyi nti tuli generation eri degraded. Omuntu owakabi ate ofo kyomwebuuzako omumanyira buki bumanyiizi. Now ye Bebe Cool abadde constantly alime kuba abayimbi abalala baliyita ayagala nnyo music kakati ng'ayogeraganye n'aba mama every time now and what asindika music kakati pride y'amaanyi nnyo nti Mama Award zazze wano naye nga zize katase of Bebe Cool abadde ayogeraganya nabo nga wendi nobody ayinza okulimba nti yalese wano Mama Award. Kyova olaba nga hosti wazo eddagala ki Lwanga Douglas Lwanga has been mentored put on platforms by Katasof Bebe Cool. No wonder yagenda zikola ki ozogera Shiba yabaddeyo be bayimbi abalina discipline eri Bebe Cool atunula n'atunula nga ebintu ebitambula weeyisooya badde manya abaleeta lwa music omulungi music ne energy you cannot just sisawa balina music omulungi nga enemy wa Bebe Cool talina enemy ye Bebe Cool talina enemy bonna abalaba nga bali wansi we ng'alina kuba guardian naye kyalaba kiri kimu o trending otya kati era yayise Shiba ya trendinga Shiba trendinga bulungi ku YouTube biki emikutu gyonna emirala kakati boyita noyita Bebe Cool toyita abamalaga yimba tewalina music gye bamayita funanga wadde tuwa wantu wonna. Shiba abadde ku African Fest era Kenzo yajja okuddamu okuddawo Kenzo tuyiteyo nani ne ba performer wala abato Gagamero tulina abayimbi omukolo gwa Gagamero abantu bagamba nti Kenzo yandibadde ali mu kintu kya Mama Awards. Kenzo yadda awards zonna azikutte. Kenzo yadda mbya nsolo oli ali mu game park bino bya music. So, there is a difference okumanya omukisho kuyikako nga oli loved. There is also when you know the process. Bebe Cool amanyi process abayimbi abalamu bajjo yitiyofuna za award. Kenzo yafuna bufunyi ki award enjawulo.
so bebe kutu mwe respect mumuwere ddala respect yakyovola bannabagambye okuba we yagambye yenza official wa Gagamero kola ensobi yonna kaye wisdom yenna mwenna ababeereyo n'otandika ku bebe kulu just know you have opened it on me. I must defend the empire kati ndi mu Gagamero. Yes, kintu mwakirese sente ziriko sente kwendi ndi kwa maintenance msala gwa maanyi oli ayina ne ku msala gwasasula abantu yemwe byakumpanya bangamba Abitex wa kutwala ku show alabe eggwanga yegatta mu bantu gajjako enkofiira oba omunonya nnyo nga yesaako ekikutiya ekikomera kya bundi kya Didi's World nagwayo eri wansi nga mabanja gayitiriye bwe bangamba bamasemba abo mubagenda waliwo yaŋŋambye nti Abitex yamutwala okuyimba si yagenda okuggwa nga talaba Abitex naye nga waliwo ekikutiya we yamala okugenda ne bamugamba mu ekyo ekikutiya mwennyini Abitex mwe yabaddeyo ebikkidde. Abitex katumalirize tweyanza nnyo tweyanzege nga bebe kulu kyaka nga sinnamaliriza waliyo katika socialite kanga akapya kennalesera kayita Don Doris njagala kwanjulire kali awo ku Entebbe Road kato bino byabasira gasumba bebakola mbuno simanyi banywa mowet bodies plan kangambe isimebe temuli Don Doris oyo ndi 20 era Faruko ino kafuna bakayita Don Doris kali wano ku Entebbe Road katabu mukerinde kasitaba te covid kadoni Doris kali awo ku Entebbe Road kugambye kana katomya akabiro bana bajja wa sente Mungu yamanyi naye nganze yes ngenda bukwanjulira mwe mumanye byaba socialite naye mumanye anjagala nnyo yes yangambye ikwagala nnyo bikinawe nalabye ebintu bye bikayina ku myaka 2 nga omwana we abatalina biteyo ku myaka 2 family ennungi n'okupulaninga gwezaala abaana olw'okuba Katonda yakuwa nabaana ojja kulaba ojja kuloba abonera buli wotuuse nabaana neesuula nabaana balirira kiky'osoboloza nga tumaliriza nalabye anti kaduuka akola ki anti kavunza kusigo bayita anti kavunza kaduuka maybe ng'ogamba mulala waliwo gwe bangambye baya anti kavunza abo babakaye waliwo abantu babakaye oyo yalina kumubuuze kayenze kati abo mbamanyirewo ndi eno tubadde ku birthday ya Toyota ate ng'oŋŋamba simanya anti kavunza nze sina kyemmanyi ku anti kavunza waliwo yaŋŋamba alina capital simanya atunda mubisi capital wa mitwalo 7 kati nze isima oyo yina munkwasiriza kaye bakaye tuli balonzi fe tulonda tuli baki balonzi Faruku ndi muki nange ndi mulonzi ndi muki ndi muna Uganda ndi muki eno ki kati watuwa tuogera kulonda mutuleke tuogere ffe abanaakola ki tugenda kulonda owaffe anti agwe tuogere naye atayina tetulina bye tuogera isima mulonzi naye nze kyembagamba zayatise toloza ndaba bulungi amaaso bagikubidde Abannayuganda ate ne baba ne bawaayiriza nze Semujunganda ne Nambooze munviireko ddala mbuno isima yayawulamu nze omuntu akulira abadde kiina kyekitegeeza nti erinnya lyo lirina amaanyi okuwaguza twawaguza olifunayo omulala gwe bakubye mu katuuni ng'oŋŋambe ezo katuuni bazikubamu bamaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga eyo kosho kemwataddeko ako nako kankolera kole fujjo fanya fujjo wone we are the national resistance movement weekend nabagamba waliwo omunene yennyini alina okufa Maradona teyalutonze ebyayiga tesagamba kati muzaata tava ku mikolo buli wamu abeerawo ate n'alumbirawo abantu bw'ataaveeyo nga kyanjo Shafiki Sematimba muganda wange nga kumanyiganye kityalo naye nze ndabirawo ddala awo muzaata manyi teyeerya ntama bamuyita muteerya ki ntama ate nga tava ku mikolo Abannayuganda nti obamanyi tomanyi yawagundi kyanjo butwa kakati muganda wange muzaata pulira ennaku kubanga saagala onveeko eddoboozi lyo teryalisobola teryakusobola status yo wagulumira nze nnyini oyogera n'empulira ebyenda naye simanyi nakumanya naye nga abaana bagaba bwa mwezi n'akuwa obutwa n'ogenda nga yakimanyi bujja kutta mu mwezi Lukwago yalina covid tubagamba covid-19 ali serious mugaali Lukwago alina covid
tomulabye mbyuma e Kenya mulabye covid kirungi alina ssente ate avuma Museveni nyonyi yakututte yiyo ennyonyi yakututte yiyo Lukwago covid tomulabye Kenya mulabye mugo covid agenda kweyonga nnyo mu Africa nkugambe by December. I told everybody I know kubanga vaccine nayo babagiina kati balina olinda nnyikire olwo tugula eddagala lya covid nga we twagula panado mpaka Chameleone ya launching by the way ya launching what is the way forward yani the Chameleone chitya is a competitive participant Chameleone ali mu kalulu kano Chameleone waba tali competitor toyinza mugamba toyinza gamba nti ali participant wa Lukwago participant that we look at the demography how is he competing one waliwo Lukwago waliwo Ragadi wa NRM waliwo wa DP waliwo n'owa NUP ekitegeeza is competing first of all talina party ekitegeera he needs solare maanyi ge kwattracting abantu abo kuba bano bonna baavuganya balina ziki zipate Lukwago ava mu FDC y'amaanyi ekitegeera Ragadi agiddemu NRM y'amaanyi NUP ereesaani Nabiira ekitegeera useful support gye yeetaaga ate NUP egenda giwaani Nabiira ekitegeeza is solely participating participating not competing is a participant yes ani competitor wa Lukwago omutuufu bonna be baleese tewali n'omu bonna ba participant. This is why Lukwago yakola ne ba TV presenter tebamuyita nabo tayagala kwemejalinga nabo at any time taba missioninga omanyi omuntu ayinza okujja mu kalulu tactically nga walaba Nsereko wakoze Nyanzi Nsereko tayinza kukkiriza tokosho ne Nyanzi takkiriza tokosho ne Nsereko ne gye bamiseeko juzi yagambye olumbo olubuto lumuluma Nyanzi ate yageze he came and apologized yagambye nti badde ngera ku NBS front line naye ifunyemu program okitegedde kati waliwo omuntu okujja mu kalulu ki tactically Lukwago kyakoze ba Chameleone Baragadi tayogera nakwogera ajja bazingako Lugaba gaye bano balaga mafini banaabayamba ki jukira Lukwago alina classes biri Lord Mayor lawyer abasuubuze kibatawanya kyonna kiba kigenda either mu financial court oba mu supreme court kati what advantage does Chameleone Ragadi and Nabiira bring apart ngojeko kuba mu position ekitegeera kubasuubuzi abasuubuzi basiba babera mu financial court bakayanira byapa butale na government kati Lukwago and advocates nerumba kati ate nerumba mu rule of law mu council. This is why Lukwago has been firm mu Kampala olina okujja n'extra kati abantu bwe banaakuba abasuubuzi b'ennakasero mu kooti nga Chameleone akola ki tewali anti ki onooleta Chameleone gali kawempe amanyi like roots zentu era yandibadde Chameleone senga yali mugezi yali badde avuganya kawempe tebandi musobodde ffe tusaava Chameleone ye kawempe we can't nebwoyogera ki asimbewo nyamba naye kati ye yali driven by Bobi Wine's ambition ng'alaba ekifo kya kawempe kitono nnyo ku Bobi Wine kyaluubirira n'agenda ku bwa meeya n'atamanya nti atawo bombi bagenda kugwa ate basookewo mbuto awo okusituka tweyanza nnyo naye nga twagala Lukwago wone twagala ne Muzaata owone fe abasiraamu tulina ebizibu tetwagala nsasagge yes Muzaata temumuwanga sente ndaba abakubanya abakolokota bani Muzaata aliyo list munaddiini taliiko sayidi naawe wookolera ensobi wakola ki wakwatiramu naye ennaku zino aba abadde atukwata nnyo nakati atukwate tweyanze Mukama Katonda saba Allah kusuuse Muzaata ne Lukwago baganda bange bano kati musabire awone Isima ayogeranga bloga ayogeranga baaposo babera street nze nkubuulira nkubuuli juzi nagambye abantu
wobeera ng'ozirika bodde ngulu tawanya kubanga abaana bazaalibwa. We must create space. Salawo tova mu koma ya myezi ebiri ate nodda. Okitegeera. Salawo yes. Faruko okufa tulina okutegeera. Ozaalibwa n'okula n'omala n'okola ki? Kkiriza mu eyo fate. Ozirise emyezi 9 simanyi 10 tuli kubunke kate n'owona. Choose the battle. Tuyanziza nnyo yanzi. Oyo omusajja ayogeranga ba aposo. Aposo babeera real akugamba ekintu gwe n'oyomba n'okola otya. Tuyanziza nnyo tuyanzi. Kale. Tubadde bwe tutyo. Next week tukwatagane. No bullet after ballot. Ngenda jifuna naye nze mu white. No bullet after tugenda bawa mu bulaka tuliki abantu bonna bayagadde. Tujja kuwa mu green. Okitegeera message nnungi. Nzenjagala nnyo emirembe by the way. Kati zino ze twakoze teziriko wadde naleemu. Era bangambe yero mwamono na n'obutunda tutyo bunywa muganda wange. Emmere tutyo giri y'amatooke. Lwabino kala zino bwogula obutunda obuteekemu amanda okitegeera onywera awo bategeeti bwa black naye nga batugamba bwe tuba tugenda mu musana twambale tuti akasaati kino kabeeyi zirize mugaba kabeeyi kati mujje mutwegatteko to spreading a message. Uganda is a free country. Uganda has freedom. Uganda there is politics after, there is life after politics. No bullet after ballot. Awo naba balimba opposition is not my position. We shall keep the sovereignty of this country. Oba munkuba mukatuni atano oba munkolamu emikono mugende ku immigration inze ne mugende ku immigration ngenda funa diplomatic passport. Yes. Mini munkozi jamani. Ngenda funa diplomatic passport nga kusagala kunjaza. Wentu wako ya potsa kunjaza. Agambo resistance. Oli yangambe yogera ngani. Blogger president kweno campaign. Official. Tonda nkulaba. Ate katambuza biki. President okufula official blogger watchman. Tira mu 70 tuliba mkwano. Ama Toyota ne so December bulenzija. Yes. Nenze baganda bange basaba tegeka idiyo tugende tukuba akalulu teweekalakaasa nze message yange saagala nnyo bagenda okuvuma no ekyokuvuma isoke naye nze saagala kwekalakaasa tegeka ID egenda osalawo ensi ensuubize Uganda empya munsika afune miliyoni ID olwaffe ba senior citizen tufune mega yengo sazi ndewandize ku side y'abantu najiriko mu nkaaga nenjibeerako mu kinana sina kye ndafuna mu side fe tuli ku side amantu midde nnyo military and security forces UPDF borders and beyond abali Somalia abali Central African Republic ne Congo DPCs mwenna ba RCs diso miso wiso fiso mujjukire ekintu eki tulina okukuuma sovereignty ya Uganda no matter what. Bwe bubaka. Jeno eli tumwine nkutumiddeko nnyo. Mwala omukwano gwange. Lwaki wasazeewo ofaana n'omujjonkezi. Oli jeno gwoliko. Tweyanze getulonde. Jeno eli tumwine nkwagala nnyo. Mwala omukwano gwange nnyo eli ka Cynthia tumwine kyali wange nnyo. Kula naye nnyo nkozeeko naye mukwano gwange nnyo Cynthia nkwagala nnyo jeno mutumidde tweyanzege bwe tubadde share powered by Sozo Property Consultant bagamba bakubireko kati obeerenga ofuna ekyo kyoyagala bagula ebyawaka eby'omunju ebiri mu mbeera ennungi bakubireko kati tweyanze nnyo tweyanze